Yesu kulukuta amataano omubisi gw'enjuki. Bino ebigambo ebikubamu bw'oba bulamu bwokka. Yesu kulukuta amataano omubisi gw'enjuki. Yesu ebigambo ebikubamu bw'oba bulamu bwokka. Yesu kulukuta amataano omubisi gw'enjuki. Ogaba bulamu, Yesu gaba bulamu bwokka. Kulukuta amataano omubisi gw'enjuki. Yesu. Hi David Jr. How are you? Rita, you're welcome. Can see me, Rita. David Jr. Kaketo. How are you? Josephine, how are you? Mwebale kujja bamikwano nga nsanyusa okubalaba. Mwebale okubeerayo, Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda kubanga mubeerawo buli bwe tujjira wonna. Weebale kujja. Angela Angel, you're welcome. Mohindo Julius, Grace Nabate, Neza Najem, what? You're welcome. Claire Bagagga, you're welcome. Joeli Achigongo Omulongo, you're welcome. Nsenga Johnson. Bamikwano mwebale kujja, nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja musharinge. Leero ebyawandiikibwa bye mbadde nkolako sibimaliriza. Sireese kyawandiikibwa. Saagala kuleeta kintu kiri half baked. So tugenda kwogera ebirala enkya tujja kubeera n'ekyawandiikibwa. Ebirala ebinantomera tujja byogerera wano kuba nkimanyi kizibu. Sisobola kwogera ne mutabaamu kyawandiikibwa, never. But main kyawandiikibwa sikireese. Katujja kuwuliriza nnyo kye naayogerera mu makkati awo kyono wandiika. Doreen. Erinnya lino lyannema okusoma. Amba oba I don't know. Sengabi Alex. Bamikwano mwebale kujja share the video. Njagala kubeebaza nnyo mwenna olw'olunaku lw'eggulo. Mwazzeeyo ne musoma ekyawandiikibwa ekitabo kyonna ekya Esther. Enfunye abantu nga bawerako nga baŋŋamba ezo zo essuula 4 zonna nazisomye. Waliwo omuyaŋŋambye Amineza Ruth, waliwo yaŋŋambye nti bulijjo nsoma ebintu bino naye nga sibitegeeramu, nga sibiwuliramu gundi, naye bwe wabisomesezza nabitegedde. Nebaza Katonda, mwebale kubeerako, mwebale kuddayo ne musoma ekigambo kya Katonda. Temukowanga kusoma Bible, kubanga awatali kusoma Bible muganda wange ensi eba nzibu. Tusobola kugiyitamu nga tusoma Bible. Bw'osoma Bible ebintu bingi otegeera nti ensi yonna tutambulira mu Bible. Leero waliwo mukwano gwange wano mulabyeko wano, sigenda mwogera linnya, akedde n'aŋŋamba pasita ekintu kyalumbuye ekituufu nalabye muwada. Nendaba pato bye bayogedde nembiraba, naye pasita Lumbuye baamutta. Olowooza pasita Lumbuye mulamu? Ne mugamba kati gwe toyitanga ku Bayibuli bw'oba ogisanze, yimirira ogijjewo ogende osome Bayibuli kuba kye kisinga. Nambuuza kiki? Baakera ku makya ne bakwata Peetero. Kiri mwani bikola by'abatume mmeka? 12. Bikola by'abatume mmeka? Bakwata Peetero ne bamusiba. Basooka ne bakwata Yakobo ne bamusalako omutwe, ne bakwata Peetero ne bamukuba ekijji. Ekkanisa n'egenda esaba. Ne badduka mu kkanisa ng'omusajja abanoonya, ne beegalira ewa Sister Rhoda
ne basaba ne beegayira Mukama Peetero ye tajja kufa mu linnya lya Yesu ekkomera tuligaana Mukama weereza malayika amugyeyo mu kkomera osantalaba y'amasete osontoloboza ne basaba malayika n'awulira essaala yaabwe n'ava mu ggulu n'agenda mu kkomera n'aggyayo Peetero n'amuleeta teyamugamba agenda ku kyaki teyamugamba genda wuwe yamulagirira essaala emuleese esimbuseewa n'amugamba eri yonna tolina gw'ojja kusanga tambula bw'ati n'amutuusa nga mu lugye wa rooda n'amugamba genda munnange Peetero n'agamba ndoota oba siroota n'amugamba genda bali awo ye malayika n'atema Peetero n'ajja ku luggi n'akonkona basaba bakyasaba bakaaba beegayirira basula ku ttaka baazira emifaliso bali mu kusaba n'akonkona Peetero munaye Peetero bw'akonkona ng'omwana aggulawo ng'abagamba mmwe Peetero wuuno wano ku luggi Peetero wuuno mulekerawo okusaba Peetero wuuno ne bamugamba olimba oyo ogwo muzimu galawo omuzimu teguyingira Peetero yafa Peetero baamusse kakati baali basabira ki ng'ate basaba Mukama ate Peetero aze bagamba ogwo musambwa musambwa si Peetero ne bababuulira lumbuye gyali bulijjo mugamba waakiri bamutulageko waakiri ayogereko babagambye lumbuye tumulabye nti lumbuye yafa nabagamba lumbuye wange ali ttake wano abamu kumwe lumbuye wammwe yafa muve ku lumbuye wange muve ku lumbuye wange lumbuye wammwe simanya ali nakasongola lumbuye w'abalala ali ggulu lumbuye w'abalala yafa bamugyamu amaaso bagayibwamu kamulali lumbuye wange ali ttake kale ate mumaze omulabako mugamba nedda pasita lumbuye abasajja bamutaba abasajja tebakukwata n'olama kati mbabuuza bulijjo musabira ki bulijjo temusabira lumbuye waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga naye era kantandikire ddala ku kyatti kya lumbuye njagala okubeebaza bannayuganda mwenna mwebale nnyo byonna bye mukoze abasobodde okugenda ku embassy za Turkey okwetoloola ensi yonna ba warriors online olwaliro njagala mweyongera okutegeera amaanyi ga social media esinga gavumenti ennamba bakola byonna beteekerateekera okukwata lumbuye ebbanga ddene ffe kyatugwako bugwi breaking news lumbuye bamukutte awo wennyini ffe wetwatandikira naye nga bo bakipulaninga dda nga bamanyi n'olugero lwabwe gye lunaggwekerera okitegedde kati ffe twatandikirawo nga kituguddeko bwe tukaaba abalala tuŋŋaŋŋala bamututte ate abamu mukaaba bubi banaye mukaaba bubi nnyina amaloboozi gammwe nga mukaaba bubi kati awo ffe we twatandikira mu kukaaba mu kyekango muki naye twamubasuuza tewabaawo okuddamu omuntu yenna batiisatiisa nti social media terina maanyi nga lwaki social media terina maanyi ng'esobodde okukuba gavumenti namba ne tugisuuza omuntu waffe nalaba nyina omusajja omu ku basajja bempa respect bamuyita Sewandagi musisi Sewandagi mwagala nnyo munabyabufuzi mulungi nnyo naye mukwano Sewandagi ennaku ezo yayogera n'agamba bano abaana tebawabulwa ab'omulembe gwa Tibuhaburwa abaana tebawabulwa nedda ffe tetuli ba mulembe gwa Tibuhaburwa omulembe gwa Tibuhaburwa ye mmwe abaamuleeta mu mulembe guno mmwe mwamuleeta ffe mutwesonyiwe tetuli ba mulembe gwa Tibuhaburwa naye ffe twali tulinayo okukola ekyenjawulo Museveni ebyo byabalimbidde ebbanga lyonna nammwe ne mukkirizanga n'abavuga ffe bw'atuvugadde eno tumugamba tudde eno oba emmotoka tujawulamu bibiri oba egwa bw'anyoola zze eno ffe tunyoola tuzze eno Museveni kyabavugidde eryo ebbanga lyonna bw'abanyoola nga zze eno nga mwenna mutuula nga abavuga nga mugenda Sewandagi yagamba bw'ati
Minister wa mwe bana mwe muzanya ne government kati mulaba ku nsonga za Lumbuye abaana omusango bagutte ekintu bakyonoona bawadde Museveni chance ate omwana amufumba amuliye amuute ne supu amumalemu ne sefuliya agikuute nti olwaki Minister wa Foreign Affairs wa government azaba gambye nti kusabo ne dakiika 5 ennyonyi egenda kulandinga ng'eri mu Lumbuye mwe ne mugenda ne musula ku kisaawe ne muvayo ne mugamba Lumbuye taliimu over Lumbuye taliimu over kumwani yaliwo ng'ennyonyi epakinga kumwani yaliwo Lumbuye yali wano mugamba ali taki kati mwe mulemereddwa okuyamba Lumbuye government kyeyagala kye mukola mwenna amaaso mwagateeka taki ng'omwana ali wano bamukola byonna bye beetaaga mwali muyina kugamba kintu kimu ne mujjayo eri amaaso ne mubanja oliemu Lumbuye waffe muganda wange guno mulembe si gwegwo ffe gwaffe tusobola okwaza ennyonyi ng'eri mu bbanga bwetambula ffe ne twaza mutto ku mutto bwe tubuuza gwani ovaawo olagawa Lumbuye mumulabyeko muno nti mubuuze ku mutto oguddako ennyonyi egenda okulandinga e Rwanda ng'omwana yonna agitalaaze bonna abatuddeko abategedde mito namba zonna ng'azitabadde tumanya eno ennyonyi si ye yaleese Lumbuye twalina ensonga lwaki tuyogera nti Lumbuye taliyo omulembe gwammwe Museveni byebyo byazza gukola n'abadaivatinga kati badaivatinga bati tujje pressure ku Turkey tugiteeke ku Uganda ffe twagaana twagiteeka ku Turkey the generations are different tetusobola kukola byebimu ne byemukola mmwe byemwakola ne Museveni abakalakase 35 years era tetuba kubeera ffe kubayambako mmwe n'akalembereza akaliwo temwandikafunye ate nga nammwe mmwe mwatwebasa nga mutugamba twebaka kutulo si wanda gya respect you nkumanyi natandika okukuwuliranga ku mambo bado ng'eddoboozi lyo nga ndiwulira wabula nga nentandika kulaba recently ku BBS so I respect you ne munnaye ffe tulina okukolayo ebyenjawulo okitegedde Lumbuye waffe ali Turkey so mumbuuza ebigambo bingi ku Lumbuye mumbuuza kubya sente kakati pastor nga bwe yalabise kati bya sente bigenda beera bitya nagaana okukwata sente zammwe eza Lumbuye from day one banji wano kumwe mwanke mamwanegayira bambi zikwate bambi zikuŋŋaanya ezo zo nagaana njagala omuntu aveeyo agambe nti yampa ku sente ya Lumbuye ezo nazigaana ze nakwata nzimanya ate nsobola ziwera accountability si za Lumbuye naye sente za Lumbuye waali bwe bamukozeseeko bye bakozesa bw'avaayo bamuwe sente ze ekyo nakyo si za Lumbuye mwali musonzeza kumuziika nti kakati mulamu tebazimuwa nga mmwe mwakola kukuziika eri omuntu abuuza kati sente zikole zitya mpulirayo blogger agamba nti zigenda baddira waliwo omuntu eyazikwata waliwo abantu abaali baagala zimpe South Africa n'eŋŋaana guni nga be South Africa ne bazisindika e Uganda ne bazisindikira omuntu n'azisindika ku nnamba eyo gye basindikangako bw'omu n'azisindika zinaddayo wannannyinizo oli ye kakati ze banaakozesaako zinaabazaani ataafune omulala ono munaamunyonyola nti gwe ezizo gwe wire ezizo ze ezaakoze ku kumugjayo naye oli gundi eza neighborwo oli ze ezasigadde ye tuzimuddiza sente za Lumbuye bwe bajjako ebisigadde balance bamumuwe Kiweewa yagamba nze bwe nzijjako school fees owawaka balance asigaddewo munywamu mwenge mukozeseeko bye mukozesa balance asigaddewo mumumuwe asigala ng'era alina ekyokukola Kiweewa yamunywamu mwenge naye mpulirayo omuntu agamba zigenda baweebwa zigenda baddizibwa baani ogenda ziddizaani anu gotagenda ziddiza era oli konkusuwa ntino zinaatuuka kwoye yazisindika wamma mukimanye ekintu kimu bwe balijjako ze bajjeeko oba zonna ffe twagala bulamu bwa Lumbuye bw'aba waali kati ababadde nabagamba wano David Lewis Lubongo yabamukubidde ebintu bya Lumbuye ne mbagamba twasoma ne Lewis Lubongo ya Harvard tetulyanguzi omusajja yagamba tugende mu mateeka mugamba mbu simanya asasulaani batuwe Lumbuye kakati bwe byagenze mu mateeka taliwo baleme badaivatinga wamma kye twagala bulamu bwa ticha waffe
waliwo omuntu yaŋŋambye sebo kakati weetegeke tandika ove mu kifo kya headmaster oddeyo ku bwa head boy. Nzikiriza nze siwakanangako bwe mba ndi head boy mu bino ebintu nga headmaster ze sigaana oyo nabagamba lwalidde agenda kuyita mu bisenge. Hey Lumbuye era bw'anantuma nangamba wire edduka otekeko amazzi naabe nga nziruka nga ndeeta enku nga ngafumba kubanga kimugwanira asasulidde omutango. So sagala kintu kiba divertinga tusigale nga tupulesinga Taki. Film 7 tumuwangako Lumbuye. Taki yeeyina okutugamba nti namuwadde mu 7. Ate nekyomutulagako tekimala. Tumwagala ali free. Bwe baba nga baagala ya another $1 million, we can collect it again. Hey, ne baba nga baagala $1 million, abantu bali willing ku kyenalabye omukwano gwe balaze Lumbuye. Waliwo topic gye njagala okuleeta ya kolali dekanjireke nja kujogerako olulala enkya Katonda bw'anaaba ayagadde. Njagala mbabuuze lwaki abantu balwana ne bafunvubira okulwanirira Lumbuye naye ate ne basanyukira okufa kwa Lokeki. Kati simanyi topic eyo ngenda giwa linnya ki. Lwaki abantu balwanira Sky Soldier ne basimba ne Nakakongo. Sky Soldier ave mu kkomera ne basimba Nakakongo ani Ticha Lumbuye aveeyo n'abalala mu biru just ali mu kkomera naye ate embuutu ne zivuga nga Lokeki afudde. Omuntu yali ayambala uniform y'eggwanga senga nakakati tukyakaabira Lokeki. Lokeki oyo senga tetunnamuziika, senga yali akoze bya kigezi, senga nakati Lokeki tetunnamuziika, senga tukyakaaba. Eyo topic enkya ngenda gireeta bye byawandiikibwa bye ndi mu kusoma. Tujja gisoma enkya kanjirekaawo. Now tewabaawo omuntu abalimba okubajja ku media erina amaanyi. Ekirala Katonda ayogera. Nabagamba ekirooto kye naloota ku Ticha Lumbuye nga bamukwata ne wabaawo omunnamawulire yabuuka bwe muba mujjukira abasirikale baali bamukutte bwe bati ku mukono nga bamunywezezza. Omwana n'ajja n'abuuka ng'alina kamera n'agwa wakati w'emikono ng'oli akutte bw'ati wano mu makkati g'emikono. Omwana n'abuuka n'abagwa mu mikono mu makkati bw'ati. Kati omusirikale n'ata Lumbuye n'adduka n'akkirira bw'ati mu nsonda nenvawo nga sitegedde oba bamukutte oba bamutadde. Naye munnamawulire yali alina kamera. Olunaku lwe bakwata Lumbuye waliwo omwana munnamawulire yabuuka n'ajja agwa ku social media. Nze kwolwo lwe namulaba nali sinaba mmulaba. Omwana azze papasire ku Lumbuye tamanyi kiri mu ggwanga era kati nga Lumbuye bwe yalabise njagala mugamba ngenda kumubikira Lokeki. Tamanyi nti Lokeki yafa, tamanyi nti Masaka batema abantu ebijambiya. Omwana ya specializinga mu Lumbuye. Nalaba munnamawulire ataasa Lumbuye. Fena tubadde tuddako eno ne tuddako eno tusaba busabitwe naye omwana yalemera ku Lumbuye. Katonda bw'aba ayogedde abeera ayogedde. Kyova olaba nze nabagamba amawulire ne buganambula agafa ku Lumbuye. Ne abaana batuvuga speed breaking news tumulabyeko eggulu. Abadde ne Sali Musale nga basala bwe bati bayingira mu hoteeri. Nze nagaana. Neŋŋamba owange ali ggulu. Kuba neŋŋamba owange ali Taki. So amaanyi ga social media temuga buusabuusa. Ekintu kyonna ebyo bye balimba. Kakati email ekola ki? Kakati gundi ekola ki? Mu birabye. Ekyo nkimaze. Now waliwo abantu ababadde waliwo ekibozibozi ekibadde kitandise ku Ssaabasajja Kabaka nti yakomyewo teyajjanjabibwa. Simanyi Ssaabasajja Kabaka tebamujjanjaba, simanyi ali mu mbeera mbi, simanyi baamubika mbu baamuyimiriza mu kifaananyi abantu kyeyeekubya n'abantu abaafa mbu ne bakikomyawo olwo baali bamubika. Tetumanya ani yakigeneratinga kukireeta ku social media. Oli ayinza okuba nga yakigira olw'okuba abantu baali baagala Kabaka bo ne bakitambuza ne kikomawo. Nze Ssaabasajja Kabaka yakomawo ku Lwomukaaga ne nkimanya naye ku drone yange kwaliko nti sikyogera.
era nenkireka era bukyanga bakyogerako mbadde sikyogerangako nti Ssaabasajja yakomawo bati yakomawo nze nakimanya bukyali nti naakomyewo naye nga nesikyogera naye kakati mbu waliwo yagambye Kabaka tebamujjanjaba ali bubi simanyi biki yakomyewo ali bubi Ssaabasajja Kabaka nze najja wano ne mbagamba tannajjanjabibwa Kabaka naafuna obujjanjabi oluvannyuma naafuna obujjanjabi najjanjabibwa naafuna ekyali kimututte Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi ng'omuntu tasobola kuddawo mangu nga bwe yali naye at least Ssaabasajja Kabaka embeera ye tetiisa mukitegedde so tumusabire Mukama amuzzeemu amaanyi amuzze bujjanga empungu ate tumusabire n'obuwangazi Ssaabasajja Kabaka mulamu tebabalimba simanyi ali bubi simanyi yakomyewo okufa simanyi yafudde babizzeemu si kituufu ekyo nakyo nkimaze saagala kigenda wala nakugamba bwowulira ekintu kyonna ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka inbox me ne bwe mba mbadde sinaba kukimanya ompaayo just dakiika budakiika ne ngenda mu byuma ne nkebera tusobola okutulakinga ennyonyi n'eva ettaki egenda okutuuka e Rwanda nga tutegedde ekituufu nga n'abeebaka twebase taliimu ffe ne twebaka so gompamu buwi kadde katono nnyo n'enseetinga okitegedde ekyo nakyo nkimaze kankireka awo kankikomye awo waliwo ekintu kyendabyeko mbadde naatera okujja waliwo omukyala gwe bakwata mu biseera bya drone awo oba yali December oba January omukyala omusajja abadde akaaba bakwata mukazi we Munyonyo awo side Munyonyo omukyala yali agenze simanyi okugula obummonde n'abigula nga bingi ne bimulemerera n'akomawo eka ayita omwana drone nejja n'emwekiika n'emutwala omusajja anoonya mukazi we omukazi n'abula anoonya omukazi n'abula poliisi n'evaayo n'etugamba nti yeeyina omukyala oyo era bagenda muleeta mu kooti ne bagendako ne ku kooti poliisi n'egamba tebasobodde mumuleeta mu kooti Onyango n'enanga mwayogera mwajja ne mugamba nti omukyala mumulina kati olwaleero omukyala asangiddwa ewaka ewaabwe ew'omusajja ng'omulambo gwe bagusudde mu septic tank mwababadde omusajja yajja ku kooti emirundi ng'omukazi we temumuleeta kati bamusanze mu septic tank kati mbu okunoonyereza kutandise kitegeeza kukwata musajja kati mbu poliisi yo luuko weeyisigire mbu poliisi yo nga bulijjo okunoonyereza kutandise ebakaganye n'okunoonyereza nga bwe mwanoonyereza ki ebyakirumira mwabakagana nabyo byakirawa ebyakawesi byakirawa ebyakagezi byakirawa munoonyereza mutuweyo kimu kye muggusizza omukyala bamusanze mu septic tank ewa bbaawe ewaka omulambo guli mu septic tank gwe tubadde tulinda mu kooti kaakati Nyeko Derrick Nyeko si gwatwala Munyonyo gwe watta oyo omukazi kyekiddako kati Derrick Nyeko MP wa bannanga abantu ba NUP tulabe kati Derrick Nyeko gwe bagenda okwata atubulira ni yatta omukazi oyo omusajja ne Derrick Nyeko ate temudduka mubeereewo kubanga luli tubadde abatemu be tulina Seggirinya ne Sewanyana omusajja yalaajana kamera ziraga nga drone etwala omukazi kati asangiddwa mu septic tank mu 7 bannange mbabuulira ekiri e Uganda nze mbabuulira olutalo olw'ebyobufuzi luno olwa politics ono physical politics ono waraare ono wokwogera bino bwe tuba tumulimu tusana kumubeeramu like 25%. Kati 75% tulina kugenda spiritual. Killings eziri e Uganda zirimu elements bbiri. Zirimu okutiisa abantu okuva ku byobufuzi. Zirimu okusacrificinga mu 7 okurinewinga endagaano ze ne Setaani n'emizimu gye okumuddiza obuyinza kuba bwamugendako kino nkiddamu with authority.
however much Museveni okoze bwebityo tokyalina buyinza ekyo Museveni nawe okiwulira omanyi waliwo omuntu alwana n'ekintu nga akiwulira nga tekiri automatic ng'alwana bulwanyi na kyakibeere Museveni akiwulirira ddala omuntu alina omusaayi precious blood omusaayi gw'omuntu gwa muwendo nnyo Museveni agezaako okusasula omusaayi omuwendo omungi okumaintaininga obuyinza mu famire ye okitegedde mulimu y'okuwaayo saddaka ne mutabani waawaayo saddaka okutwala obuyinza bino mbibagamba jjo mwalabye ebyakibwetere mulowooza kibwetere asobola okutta abantu bw'atyo nga tali mu gavumenti omuntu atali mulalu omusajja alina n'amamotoka mu kikomera abo be bawaayo saddaka za Museveni ne bamuweerayo saddaka njagala mbuuze omusajja bamusanze n'entaana zaziikamu abantu okitegedde naye Segirinya yali mu kkomera kibwetere ye sinnamanya bye ebyakibwetere byabulidde awo abo bakibwetere be bamuweerayo saddaka bamaama Fiina nabagambako lunaku lumu twali tusaba nga tusabira eggwanga lyaffe Mukama atulaga ekifo ekiriko ekyetooloddwa UPDF waliwo amafumu waliwo omuliro ogutazikira waliwo n'omusaayi ate gw'abantu guli mu kintu biringa ensuwa emisaayi giri mu nsuwa bbiri ennene naye tewatuukikako twagala kumanya waawo wetwagala okubikkulirwa ekifo kikuumibwa tekimala gagendebwamu Mukama abitubikkulira abitulaga bano abantu tebasobola kutta bantu kikutta bussi bwe bati zino sacrifice ziri spiritual temulowooza mbuno bino ebintu byakusaaga kirimu okuinstolinga fear mu balamu abasigala naye mulimu kati yayise bannamasaka bonna n'abayita omanyi lwaki yabayise mu State House teyagenze Masaka tayagala lube tayagala kugamba kumuŋoolaŋoola ebyo mbanji yagambye mu balonderondemu ne bakwata n'omwana omuto atalina kyamanyi ne bamukwasa ebbaasa kati oyo omwana eyo ebbaasa yagituttewa ya mwana oyo mbunna abantu bonna abattibwa abantu baabwe Museveni abakubagiza nga Museveni yabattidde abantu nabagamba nkiddamu n'olwaleero buli omu musituke Museveni alwana kuzzaawo ndagaano buli omu kwata maapu ya Uganda zino video bazibawa by the way waliwo John navudde wano mu video y'eggulo waliwo omuntu omusijja kumwogera oba musajja oba mukazi yankubidde essimu n'angamba nze ndi wa poliisi e Uganda nkolera ku gundi bweti ne bweti naye okitegedde balabira ddala video zaffe mukazi ate musajja nengamba ndi ku gundi bweti ne bweti muntu musajja ate mukazi nengamba nze ndi wa poliisi kino nekino okitegedde balaba video zaffe Museveni alwana okuzzaawo endagaano kubanga alina abantu abamugamba ne bamugamba nno waliwo ekiriwo bino ebintu kyebivudde bigaana nti abantu mbuno batandise okumenya endagaano bagimenya Museveni n'abatema ebijambiya n'abaddiza ssente ezo ssente bamala ziwongayo okitegedde bamala ziwongayo buli omu wooli genda mu maaso n'okudemonstratinga Museveni buli lwagezaako okuddiza abamu ssente mukwate ssente ze muzimuddize mukwate spiritual battle kati kwata maapu ya Uganda mukiddemu buto nga bwe mwakikola awo emabega mukiddemu buto kwata maapu ya Uganda okwate ettaka lya Uganda otuuze omuntu mumufuule Museveni buli omu wooli buli maka mukikole nammwe amaka agalatuteeze ssente mukwate kweze ssente mutoleko omuntu omu mumuddizeeko omutwalo mumugambe Museveni omusaayi gwo gukuddidde mumuddizeeko ssente ezimu mukidemonstrating all over the world mu Uganda yonna si world nze omanyi oluzungu nalusomera Bunjako primary school kati bwe muwuliramu akasobyemu nga mumanya ndi muzibu nnyo mu luzungu kitegedde kati ate nsobola okwawula world ku nation temumpita minisita wammwe w'ebyenjigiriza atayawula Africa ku Europe kati ensi yonna Uganda
mukidemonstrating namwe abatuteze bwoba ino omuntu gwewalabyeko gw'omanyi mu kifaananyi abo abatute ssente bakwate ku ssente ezo bademonstrating ekintu ekyo baddize Museveni essente ze ebikolimo bye afe nabyo. Museveni agenda mbabuulira Museveni agenda Museveni taliiwo. Ate sinabatuuka ku vidiyo y'olwaleero ngenda gituukako mbabuulire tulina kati okutandika okwetereeza ng'obudde bukyali tutereeze enkola zaffe tutereeze eggwanga lyaffe ligenda kutereera nga ffe tusoose gwe bwe weetereeza eggwanga lijja kutereera. Gwe bwe weetereeza buli omu sooka weetererereza awo wooli tutandike okutereeza generation yaffe kati tweggyemu ebintu bye baatusigamu bano ab'omulembe guno byonna tubiggyemu. Saba mukama ogambe mukama nti buli lwempulira nga njagala genda manju bwe ngenda kasita ngende manju nengenda mutoyi njagala kufulumya buli kimu kyonna ekyanteekebwamu gavumenti ya Museveni eno. Batuyigiriza ebintu bingi batujjako n'okukola okubira omuntu gw'obanja n'omugamba hallo kakati mwana gwe essente zange ogenda zimpa nagamba lindako nyina wano kaddiiru ke njagala okutula. Sente za Uganda zafuuka za ddiiru nyina wano kaddiiru nakunga bbiri ngenda kukakuba si kukola ebyo byonna tulina obyejjamu ebya ddiiru. Omusajja omwe yewaffe mu kyalo nagendayo nagamba mwana gwe ng'owangaalidde nnyo mu kibuga lwaki tokomawo ku kyalo ne muganze muzeeyi sigenda kudda mu kyalo nze muzeeyi sidda mu kyalo nagamba mwana wange walikomyewo nagamba nze omanyi nti omuntu bw'awangalira ku kibuga mutya nkumanya oli mutabani wa Katongole naye kati nkutya ne mubuuza nti muzeeyi ontiira ki gwe sikwesembereza si gwe wire tukyali mwana waffe ow'oku kyalo nti lwaki mu kibuga buli omu mubbi ne mubuuza wange muzeeyi nga sibbangako omuntu nagamba mu kibuga buli omu mubbi buli omu abba munne n'abeerawo buli gwolaba mu kibuga tebannamukwata bukwasi buli omu abba munne gobbooli naawe ne bakubba nono ne bamubba mwenna ne mubeera e Kampala. Yangamba omuntu bw'abeera mu kibuga omwaka 2-3 plus oyo bw'omulaba mubeere wala oyo mubbi. Bannayuganda tetukyakola tukola ddiiru si muntu kutuyana akola ngenda kukola bwenti ne bwenti ombuuza naye gwe essente zange ze nakuwa kakati ogenda zizadde kubanga waŋŋamba nti soko lindeko waliwo kaddiiru ate nabadde nkabalula jjo naye waliwo yakayingiddemu. Ebyo ebintu kati bye njagala twejjewo tugenda bisomako kati ne bwe tunaasigaza eddakiika 5 nja bisomesaako tubiveemu then ate tugende ku nsonga endala. So Museveni ekyokutta okungi okuli e Uganda temulowooza mbu nno kutta busibwe kutyo ata n'abaako bawayiza kati bagezaako kati njagala ombuulire bagambye Seggirinya ne Ssewanyana be batta abantu ne tukikkiriza kati ate lwaki batambuza kifaananyi kya Kyagulanyi mukitegedde yabadde Voice of Africa yabadde ani yagambye ba MP ba Nuupu abayiwa omusaayi basanjaga bannayuganda 2 bakwatiddwa ne bateekako ekifaananyi kya Bobi Wine. Nze mbuuza Seggirinya mutabani wa Bobi Wine oba Ssewanyana ye Solomon kati Bobi Wine abiyingiriramu wa Bobi Wine abiyingiriramu wa Museveni eri ali mu kuwaayo saddaaka za mizimu gye n'okututiisa then eri nga bw'ayonoona ekifaananyi mu international community. Naye muleka mbabuulire Mukama yeebazibwe kubanga byonna tebikyalina makulu. Waliwo omuntu gwe mbadde njogerako naye nambuuza lwaki abantu tebabustinze nnyo kintu kino ekyabaseggirinya. Omanyi lwaki abantu tebakiguze? Ogwo Museveni ebyali ebigundi byonna yabimalamu amaanyi. Byonna yabimalamu amaanyi kubanga azza wayiriza abantu bangi. Yatugamba yabakwata ekalangala n'abaggalira ate oluvannyuma lwa wiiki n'abakwata ne magazini bonna nga Sky Soldier agikutteko eno emmanga ono ani ddoboozi lya Uganda naye ayinako
gundi magazine emu okitegedde naye mundu tebagitulaga era tebabavunana mundu babavunana magazine wabula magazine tesobola kubeera wawatali mundu okitegedde wano yatugamba nti Kyagulanyi bamukutte ne mundu empitirivu ennyo kati tebikyakola makulu era ogwo musango n'abantu kyova olaba tebabifuddeeko kubanga ekituufu abantu bakimanyi tebikyakola makulu ye Museveni alowooza bye yakola mu 8 ajja bizza mu 2021 era abantu babigule teri muntu asobola kubigula eno generation yetunula birala yeraba birala kyova olaba ffe tumusookayo nasooka kujja nenjogera neŋŋamba Segirinya weesibe 2 nagamba Segirinya gende w'omusajja oli oweeri Arua simanyiwa akutungira empale ya misipi egi abasajja bakutagetinze wayita mmeka nti yatema ebijambiya kati ebyo ffe tebitweraliikiriza byeraliikiriza batabimanyi batabifuddeeko batabigoberera ababigoberera tebitutiisa naye nze kyembakuutira mweyongere okugenda olutalo tulutwale nnyo mu kusaba okujja Museveni ku ntebe amaanyi spiritual world yewali egezi eno Museveni twamukubakubadde akimanyi Uganda yonna temwagala yamukyawakyawadda buli omu yamukyawakyawa olaba Museveni agezako okutugamba nti ate NUP gye yawangula ennyo ate gyetema ebitayi egundi ebijambiya ate gye twawangula kati kitegeeza gwe batawaayo yatema naye biri ebyaluli Museveni yabatemanga nga bonna gye baddukira iffe tuganye era Museveni gwotta abantu Museveni yatta abantu ebyo byonna okubatta n'awongayo ssente n'azibawa byonna ne bibaddira mugamba abafamire ezo bademonstratingeko bakwateko ssente ne bwe ziba 1,000 ne bwe guba 1,000 bagusabireko baguddize Museveni mukitegedde Mukama yakamala okuddamu okwogera naffe natugamba omwoyo gwa Uganda gwawambibwa musituke tusabe omwoyo gwa Uganda gwawambibwa akawuzi kali mu nsi ya mwoyo nabagamba temuzanyisanga ensi y'omwoyo kati ddayo tunuulire ekirooto kye nabawa kulumbuye n'ebiriwo kati olabira ddala ng'ekirooto kyekyo nze era ne we nandibadde ng'aggweramu amaanyi nga ngamba Mukama waŋŋamba nti lumbu yajja kudduka waŋŋamba lumbu yajja kuvaayo waliwo omukyalo omwe yali nabagambako olumu lwe nali njogera ne mbagamba nti si byonna nti nno babyogera ebimukambirike omukyalo omu yalaba bw'ati yalaba bwe bakwata lumbu after some days munne namukubira essimu namubuuza naye oli musabi nti naye ekintu kya lumbu y'ono Mukama akyogerako ki namugamba katusabe bwe wayitawo namugamba bw'ati nti kino sikuwa bunnabbi nkuwa kirooto nalabye ekirooto nti ye nalabye lumbu ye nga bamukwata bwe bamukutte ne bamuteeka mu keesi y'abafu naye bwe bamutadde mu keesi ate ne bamuteekako oxygeni balabika balina kye bamukoze ne bamuteekako oxygeni ne bamubikako gundi ekisaanikira ne bamutwala naye nti lumbu ye bwe bamubisse yagambye bw'ati nfiiriridde ensi bwe kuba kufa nfiiriridde ensi yange omukyala nankubira essimu nangamba waliwo gwe mbuuzizza bw'ati ne bw'ati ne mugamba kiriwo ekiti lumbu ye obulamu bwe buli wakati w'okufa n'obulamu naye oxygeni kitegeeza buddukiro lumbu yajja kuba mulamu ekyo ffe tukimala mu nsi ey'omwoyo kituufu baagala mutta ye keesi naye ate bamutaddeko oxygeni alternative kuddukirira bulamu lumbu yajja kuba mulamu nze ne neebaza n'empanika n'ebigere waggulu ekyo tekyawedde okitegedde ensi ey'omwoyo buli kintu kyokola buuzanga ensi y'omwoyo nga tonatunula mu mubiri ekintu ne bwe kiba kinene kitya sooka okinoonye mu mwoyo ojja kifuna mu mubiri bisooka mu mwoyo bingi Mukama abadde ajja ayogera tusabira mu bino ne tubuuza Mukama nga tewaliyo kaliyo ffe tujja genda na bino omuntu ng'ajja n'akubikira lumbu ye n'agamba over mutekeko omusika lumbu ye omusajja mpandiikidde ebbaluwa ngambye lumbu ye bamutemyetemye kakati mwana wange ekitalo nnyo mbaddewo nga batema lumbu ye
kati eno ebbaluwa ngiwandiise nga nnyina wendaga ng'ate sisobola kukola ddoboozi mwana wange ekitalo Lumbuye yawedde. Bwe batemyetemye Lumbuye n'agamba temwandi ntemye naye waakiri mwandi nkoze ekirala. Lumbuye ne bamuyira amazzi ate nga gookya Lumbuye n'alaajana nakwatiddwa ennaku nga Lumbuye afa. Awo abakazi abakyala ne mulyoka mujja mu kabokisi. SP owulidde ebbaluwa omwana w'abandi bamutisiza amazzi gookya ne mbagamba Lumbuye owange gyali. Ekintu kyonna sooka okitunulenga mu mwoyo okibuuze Mukama. Bwe bw'aba tannakikulaga sooka kimubuuze Mukama wamma kino kiri kitya. Bw'akyogera mu mwoyo sigala ku ekyo. Ne bwe basuulawo emisota emeka. Falaawo asuulawo awo emisota. Falaawo asuulawo awo emisota. Nkugambye mutabani wa Tamala emirundi yatuvuma. Kale n'olaba bana abasiru abajja wano naboogera. Lumbuye ali eggulu. Lumbuye ali eggulu wali. Ffe abagezi abali emmere abaddiguli nnyina diguli nkugambye Lumbuye ali eggulu. Mudde wano ku basirusiru aba social media olina ajja ku social media takubuulira akugambe kinga nze nnyina essimu ya Sali Musale. Tuba tuli awo dini saava. Kino kye mbagamba si bye bya bulijjo. Share the video ate ogende ne ku YouTube osubscribing ofuna amawulire amatuufu. Lumbuye kiki ekifa ku Lumbuye? Lumbuye ali ggulu. Share the video osubscribing ku YouTube nkubulire Lumbuye kyalidde ekyemisana ne meeting gyabaddemu ne Geno Sali Musale. Era olwaleero ssaawa 7 babadde batuuka mu State House naye Lumbuye abadde olubuto lumulumamu. Share the video. Awo ne muva ku ddiini saava pasita jangu owulire okimanyi Lumbuye ali ggulu konzo yo wammwe. Mufune mapu ya Uganda muddize Museveni ebintu bye mudemonstratinge mujjeko Museveni ensi yammwe. Museveni akiwulira nti ensi egenda mwekamba buli obuyinza bwe buba bugenda omuntu akiwulira. Waliwo omuntu gwe mulaba nga afoosinga ekintu nga yeekaza bwekaza. Mbawa nnyo example. Gwe bw'oba oyagala okulaba omuntu eyeekaliza mu kintu nga naye akiwulira nti ekintu kiganya akiwalula tekijja. Genda olabe Bugingo ne Susan Makula. Genda obalabe. Buli lunaku bagezaako okutulagayo ekintu mbu balinga abaagala naye byonna tebijja. Ono ani ye Makula akolanga gundi akolanga Ronald Mayinja masiki ajambala bwati. N'obuuza Makula lwaki tatulaga ku maaso. Ronald Mayinja yayambala enkofiira ye yajambala bwati. N'omugamba Mayinja enkofiira gize waggulu Mayinja takkiriza. Buli lwe bajja agezaako okutulaga bannanga ab'engonge mwanguweeko muno ayiwa maana we tuzajjali waawe yali naye nga tebijja. Yeekaza bwekaza akiwulirira ddala nti mukazi we ye Teddy Bugingo ne bw'anaaleeta Makula ne bw'anamwongerako obuyungu anti ayagala muwanvu ne bw'amwongerako obuyungo ne yeeyongera waggulu mukazi we ye Teddy. Waliwo omuntu eyeekazakaza kakati waliwo wano gwe ekikulu mwe mbyogeranga museka. Waliwo jjo wa baasidde yakoze bwati yagenze ne yeeteeramu ssente Mr Bean. Waliwo edda akazannyo ka Mr Bean yeeweerezanga zi kaadi zi success card simanyi kaadi biki zi birthday gifts ng'agenda ng'abigula ng'abiisa wansi w'oluggi ng'atambulamu ng'akomawo nga yeggulirawo ng'azikwata bagamba omusajja yeeweereza essente nayiwaawo awo ebyetaano n'ebyebire biragamba gagamera ate bannange ate mmwe musinza ab'e South Africa. Ssente yazeeweereza ssebo. Naye era bwe yabuusiza baasidde bweti negwa mu swimming pool. Baasidde yaganye ovaawo. Baasidde yaganye. Ne bwe yeeweereza ssente baasidde yaganye. Ne bwe weeyambula ng'ekintu kyaganye Dr. Cipriano Kizito Lwanga yatunuulira enjiibwa nga zigudde ku bigere n'agamba Mukama otusaasire. Ate enjiibwa tebaziddamu mulundi mulala olina kuyisaawo ennaku 7. In fact mu video eyo nayogera ne ngamba nti basajja ba Katonda after 7 days muddemu mubuuse enjiibwa mugende musabe.
after 7 days muddemu mubuuse enjiibwa. Bwe zigaana muddemu 7 days mubuuse enjiibwa. Bo lwazibuusa gumu ne zigwa bo bagwamu bugwe maanyi. Balinga olupa. Ne bagamba omusajja yakikola every after 7 days. Ne bagamba muddemu muzibuuse. Wamma no wa birthday ddamu after 7 days olaba oba eneebuuka. Obanga birthday neebuuka. Ono omusajja omulala ono yali MC yagamba oh my god anti munnange obuyiibwa bukoye obambi bukoye babadde babusibye nnyo. Ne mugamba musajja gwe tokyusa enjiibwa ezo si lwakuba bazisibye nnyo. Bwe bandizibuusizza zandigenze. Gwotugambe mbuno ekyennyanja kiganya okuwuga. Mbuno olw'okuba okitadde nnyo mu bucket kiganya okuwuga. Wabaawo ensonga lwaki ekyennyanja kiganya okuwuga. Enjibwa eganya okubuuka mbuno okubanga bagisibye nnyo. Ne mbagamba tugende mu basajja ba Katonda baali balina okugamba okunnyonnyola abantu. In fact tebannyonnyola abantu. Lwaki babuuse enjiibwa? Lwaki ziganya okubuuka? Lwaki baali baagala zibuuke? Era obutabuuka kitegeeza ki? Nze nakinnyonnyola mu Uganda yonna nze nakinnyonnyola. Era omukisa gwakwata mu abali ku ASPO bitegeera. Tebabitunnyonnyola bakomaawo buli omu naddayo ewuwe ne yeebaka. Baali balina okupreparinga eggwanga ne tubuyingira mu kusiba n'okusaba kwa week 7 days. Ne baddamu ne babuusa enjiibwa. Bwe zandiganye ne tuddamu 7 days ne tusiba ne tusaba. Embeera n'ekyuka zaali zimaze okulengera gye tulaga nti embeera mbi kubanga era n'omukuzibuusa kyekyali ekigendererwa. Bulijjo zigenda lwaki ku luno zaagaana. Abamu mulowooza nti kwolwo lwe lwasooka. No, si lwe lwasooka. Balinga bakikola. Kati tebatubuulira bwe zigenda kitegeeza ki? Bwe zitagenda kitegeeza ki? Kati n'owa birthday yagezezaako okweweereza ssente. Kati genda weegulire n'emmotoka ogireete naye ogisabuukulule tulabe obanga birthday neebuuka. Eyaffe kati egenda Boston. Bannange Mukama ebintu ebiri automatic bwe bityo bwe biba. Museveni alwana n'obukulembeze. Kakati ngenda ku video y'olwaleero entuufu. Aba generation yene egenda okutwala obuyinza eteekateeka Uganda empya. Bayibuli yatugamba juzi eggwanga ngenda ddibawa katono katono ngenda ddibawa katono katono ngenda ddibawa. Tutandike okweteekerateekera wano tulina okutunuulira biki generation yene eriwo byekoze biki ebigisudde. Ng'oyagala okugenda batusomesa bw'oba oyagala okukola business olina factors z'otunuulira. Factors considered when setting up a business or an industry. You have to consider water. Mu kitundu mulimu amazzi. Olina okuconsideringa waliwo company endala eziri waawo bw'oba okola industry. Waliwo industries endala ezikwetoolodde. Bwe kiba nti nno otandika retail business, abantu abali mu kitundu banaagula benkana ki? Rent yenkana ki? Oyagala kutandika kikomando mu kitundu sooka omale okubuuza waliwo basingo bangi. ASP asobola obutajja kugula kikomando nga mama Eben yapise edda wali. Kati gwe kikutwala mu bafumbo wakati otekewo ekikomando kiki? Hatodde Mukama tebaziguze. Mukama n'olwaleero zidibye. Wagenda ziteeka gw'osuubira omufumbo okuva ku dining ave eri ajjagula. Waliwo abavubuka bangi abakuba puulu, abakuba matatu, abakuba ludo. Abo teeka waawo ekikomando. Factors considered. Kati gwe kikutwala mu bafumbo abazeeyi oteekemu ekikomando kiki? Olina okusooka okutunulira biki bizinensi za wano biki ebizisuula. Kati tulina okutunula gavumenti ya Museveni ekoze biki bye tuba twewala. Bino byenkuutira nammwe abali ready okutandika okusituka okuweereza Mukama. Waliwo abantu bangi abatandise okukwatibwa ekinyegenyege okuweereza Mukama baali babatulira. Kati muwulira musobola muveeyo tuweereze Mukama naye tusooke tutunule biki ebyasudde bali abasajja ba Katonda bagekazi. Kiki ekyasudde bagekazi? Ekyo kyewale.
waliwo omwana omuwala gwe ntandise okulaba ku social media bamuyita Aliani, bamuyita Farida Ali. Hatandise okusomesa Bible and politics, akolayo busiketi neba neno oluzungu, akolayo busikiti butonoto naawo nannyonnyolayo ekyawandiikibwa nayongerezako ebigambo bye nagira n'agenda. Bamuyita Farida Ali, hajja nasomesa Bible and politics. Kyamanyi kyansomesa mukazi gwe wamma genda maaso n'okutusomesa. Soma Bible, Mukama ajja okubikulirwa kunene nnyo. Eno kamera etiika ssebo mubanga omutali bantu. Naye etiika, naye omwana omuwala yatandise okusomesa Bible and politics. Naye tulina okutunulira biki ebyasudde bali. Ab'ebyobufuzi mulina okutunula biki ebisudde bali. Abawulira bagenda mu poliisi empya mulina okumanya biki poliisi eno byekoze bye mutalina kukola. Waliwo ekintu ekimazeewo eggwanga, biri ebintu bisatu ebimazeewo ensi eno, naddala mostly Uganda in particular. 3 Gs gasatu ze zimazeewo Uganda. For generation zeno bwe tubanga tuli bakubyewala 3 Gs: glory, gold, girls. Ebintu bisatu nkiddemu sente, ebitiibwa n'abakyala. Abakyala muli balungi nnyo, omutali tetubeerawo, ekyo kituufu, but okulimitinga. Ate bwe nkyogera mukitegeddemu genda mugambe omwana ASP agambye nti abakyala ffe tumazeewo eggwanga. Nedda, ekyo kitegeeza amasanyu ku kyakala ebyo bwe bityo mbiteredde wamu. Ne ku saidi y'omukyalo olwo abeera musajja, naye wano jeno name kiri kiti glory. Abantu bagadde ebitiibwa, bayiwa omusaayi kutwala bitiibwa. Glory, gold, which is obugagga, money. Nabbanja akwata sente z'eggwanga n'azibba ng'ensi eraba, zonna n'azirya. Myoga ani miruka modo, parishi modo, ne baleeta erinnya nga ddungi. This is the parish model of Myoga. Head to head, buli muntu afune. Mama omwana n'omuzzukulu buli omu afune ku Myoga parish model. Bw'obabuuza Myoga parish model eriwa, katugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Banne bayiga obulango. Katugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Ebyo bintu bisatu generation eno kati tutandika okwetereza katono tutwala ensi. Kino Katonda kyana tugamba tutandika okutwala ensi, twetegeke. Twagala abantu abagenda okubeera mu Ministry of Finance nga bazze kuweereza. Omulembe gwaffe Museveni yagwonoona, omukyala ajja ku TV n'agamba bw'ati kubanoonya. Nze omanyi buli bintu mbiraba, eyo omuntu gye yambuuliza ekibuuzo. Pastor Sebo, gwe omuntu alina osoma Bayibuli otubuulire ekigambo. Ate Lwasa mu Bayibuli wamusangawa. Bannaye ne ku simu ndaba eriiso liraba. Waliwo omulala eyampeereza akantu yangamba bw'ati alina ekintu kye yampeereza ku simu n'akiwandiikako bw'ati, nga bwe walabye Lwasa ne bino jja biraba. Naye bannange kye munkola yangamba nga bwe wasobola okulaba Lwasa ne kino olina okitunula ku kirabe. Saawa nakiraba. Wamalabayo bino ebintu bisatu tutandika twagala abantu abagenda okola. Ululira mbadde mbagamba omukazi ajja ku TV n'agamba bw'ati, njagala omusajja naye nga sagala mukulu nnyo. Omukulu totawaana, gwe nadduli tojja. Njagala omusajja okuva ku myaka 24 okutuuka ku myaka nga 32. Asukka tokuba, bw'oba okuba kubira nnyoko. Naye egyo emyaka 24 njagala nga oyina ennyumba esinga eya Bobi Wine, oyina emmotoka eya Amadika, oyina biiki ebusaabala. Oyo babbi yamutwala okujjako era nga gw'oyagala. Ani omulala abiyina?
ani omulala abiina seba amaliriza gamba ebyo nga tobiina bambi gezaako ennamba ya nnyoko eyange gyesonyiwe. Okitegedde abantu waliwo omu gwe baabuuza yagamba bw'ati njagala omusajja ng'alina emmotoka nga yeevuga ng'alina emmotoka nga yeevuga ne bamubuuza onoonya mulimu oli kanaabe oli makanika oli kondakita. 3 G's glory gold n'amasanyu gwe tuyise girls. Generation yaffe bweba yakukyuka tutunuulire bino ebintu bisatu tufune abantu abagenda okukola mu Ministry of Finance nga tebagenze kugaggawala, tufune abagenda mu revenue nga si bakateshumbwa. Kateshumbwa oyo MP w'egindi eyo wa nabagamba kateshumbwa yasitula ekizimbe ekyo ekipya kye bakazimba ekyo ekyagundi ekya URA bakimusuuliza wano ku kiyembe we nabagamba we nayita nga neebase ku New Vision. Olunaku lumu ekizimbe ekyo bakisanga awo, omusajja akivuga ku trole ne bamubuuza kateshumbwa kino ekizimbe si kya URA okitwalawa? Omusajja ng'avuga ekizimbe akitwala bayitawo wa eri ewa gundi constituency enjerabidde eri waffe eri. Ne bamubuuza kateshumbwa ekizimbe okitwalawa? Ne bamugamba kipakire mu kutiya bwe kiba kikulemye kizeeyo zayo ekizimbe ate awo okuddayo awo Kaserengeto ne bakyusa trole ne bazaawo ekizimbe ku URA n'agenda ne ssente n'agenda mu politics. Kateshumbwa Aleni Kagina yamala kubba waawo, Doris Akolo yamala kubba waawo. URA twagala abantu abagenda okukola mu URA nga bazze kukola services, just service, si lwakuba nti ki abasajja batugamba ku mulembe gwa Amini wagaggawaliranga kuzookoze, but glory esse omulembe gwaffe guno omusajja ajja n'agamba nti gwe wamatofaayo gw'oli jeno mu magye nti gw'okiikirira amagye era tugenda kusasula. Ate gwe minisita wa internal affairs. Kati omusajja omu atudde mu ofiisi 3 glory bamulabe era bagambe oyo nno gwolaba jeno muhoozi akiikirira amagye ate jeno former CDF ate minisita wa internal affairs. Yenna bw'atambula ettaka lirinnya bw'ati mpolampola liringa erigenda oggwamu tayagala kulumya ttaka. Gwali omulabyeko ng'atambula ennaku zino si ye muhoozi oli jeno yatambulanga bw'ati alinnya mpolampola bw'ati alinga alina amaggwa mu bigere ettaka liringa erigenda okubotoka n'alinnya bw'ati. Glory ebyo baabikola Nyakayirima lwakuba mwerabira. Ebyo baabikola Nyakayirima nga Nyakayirima former army commander naye bamuyina ebintu byemulaba ebifaanagana basajja mmwe mu mitwe egyo. Wano munyankole munne similarities twagala tulabe similarities gwe David Muhoozi njagala nkubuulire njagala kati compare and contrast nkukompeyalinga gwe ne Nyakayirima mwenna mwaliko ba army commander mwenna ne mukiikirira amagye mwenna ne mugenda mu internal affairs prepare your grave. Katumba Wamala former army commander n'akiikirira amagye n'abeera minisita. Kati bw'oba omwagala Chicago yadduka emisinde 3 yajambalira Bushia emisinde 3 yajambalira Bushia kubanga abakwambala saati bandi mutegedde yasalanga omulalu ne bagabane omulalu afaanana Katumba Wamala yali Katumba Wamala n'ayingira Bushia. Kati amwagala Toronto Chicago simanyi biki naye walaawo ebintu ebimu bye mutunuulira tosobola kumanya. Omuntu bw'afiirwa omwana we nga yeemeketa asooka afuluuta ne yeemeketa oyo n'afa, n'owokubiri n'afuluuta ne yeemeketa n'afa, ono owookusatu ne bw'aba azannya omuzadde amuyoolayoola muddusa mu ddwaliro kuba yeemeketa nga bali abasatu. Muhoozi oli mu kwemeketa nkubuulidde, Muhoozi oli mu kwemeketa gwe. Kasita bwetuli tujja keera mu breaking news Muhoozi bagamukubye oba afudde obutwa nkubuulidde.
kyoba okola okyalina access ku muhozi mutabani wa Museveni mukuba amasasi mu mutwe kuba guyina access emusembeera ng'olina pistol. Mukamba bulire generation yaffe Rwanda na muhozi mutabani wa Museveni bwe mutamusooka agenda basooka to save your life. Abaana bo ne generation Uganda yonna tukusonyiwe nebyo tukoze. Kwata pistol omuyite mugendeko out besasi mu mutwe bakusibe tujja kujjayo kubanga awo Uganda kijja kuba kiwedde. Nkubuuliridde wano naye babatomeza mu bintu bino bisatu. Glory omuntu azimbe ennyumba isimanya akole ki nti enaku zino bamanyi n'okuwanyisa abakazi. Ono mumpi ono mumpi kati njagala muwanvu kati diro ono mumpi omuteekeko obuyungo gwe ani bujingo w'amatoka yana. Waliwo abantu abamanyi okutendeka obuyungo. Kwata Teddy omukolera obuyungo atambulire ku buyungo mwenkanenkane anti ofa abawanvu. Teddy muwe obuyungo bw'oba tokyasobola mulabanga bwe wamulaba luli emabega muwe obuyungo akwenkane. Hey, Glory etutta abasajja ba Katonda. Nze nga nababulidde ekyatwala mutaawe. Waliwo lwe nali ngenda okukisinyaako ne mbasonyiwa ne mbireka. Mutaawe ekyamujjaawo Galozi. Omukazi yamugamba mutaawe tuve wano si ka busumba. Tugende tutandike ekyaki bw'oba oyira ng'oyagala kusumba nnyo. Tuve wano. Ng'akutte ekkubo lya bujingo se bayagala bawaanyisa. He, afunye oyo omukazi akola ne gundi ne Senkubuge siyaasa ku makya. Oyo ye yali muka mutaawe. Mukyala mutaawe pastor n'amugamba kola bwoti. Ekkanisa yaffe tugizimbe ejjinja sagala kuddamu kulaba wano. If not n'obulokole tubuveemu kubanga era already tuba tubuvuddemu. Bwe wasomola tuba tubuvuddemu. Mutaawe kwe kudduka ekibuga Babyloni. Girls, gold, nechi glory. Abantu ebitiibwa byabafukidde ebitiibwa. Omuntu atamunno omuntu aseba n'abatemyetemyawo lwabitiibwa. Naye ekitiibwa Museveni kibaddemu emyaka 35 musajja gw'otubanja ki? Museveni Katonda oli mugamba ki? Museveni Katonda oli mugamba ki? Mukama agenda kuleeta awo Rita Nabukenya wa myaka 23 nga yazaalibwa gwe president. Nafa nga gwe omusse gwe president. Rita Nabukenya ogenda mugamba ki mu maaso ga Katonda? Frank ogenda mugamba ki nga yazaalibwa gwe president n'omutta nga mukayanira ntebe nga talina kisi mu ngalo? Frank ogenda mugamba ki nga bakutadde mu kaguli wali Museveni nkubuuza ogenda mugamba ki? Bible tugamba nti eby'omunsi bibayigiriza eby'omu ggulu. Oyimirira mu kaguli wali n'omuntu akuvunaana n'ayogera ye oyo omusajja ye yankwata ye yandeepinga. Museveni ogenda kwogera kigambo ki nga bakuletedde omwana atayogera wa myezi 3 tayogera naye alina ekiwundu ky'essasi mu luba gwe wakuba gwe mwakuba essasi e Masaka akaabire mu maaso g'omulamuzi. Olwo nno omulamuzi si mulala si Winyiddolo anti gwe obwongo bukuwa mbuna muggulu ogenda kusangayo Winyiddolo ne Winyiddolo ajja kuba wali nga bamubuuza fayiro ya kisaakye wabba yaki. Winyiddolo si gwe ogenda okusangayo. Ogenda kusangayo ngo batadde wali omwana ku mmeeza akaaba akulukuta omusaayi wano mwamukuba essasi mu luba. Ogenda kwogera ki Museveni? Myaka 35 oto omwana wa myezi 3 Glory. Kyovula banaffe abavubuka ab'ennaku zino twagala olumala okutebbeere bwoti ozimbe ennyumba. Ozimbe ennyumba ate si kayumbayumba. Waliwo wano omuntu ankubidde essimu n'angamba wire wanseseza ssebo wagambye n'olyoka olimba Mama Ebeneza. Ye banaye mukimanyi nti Mama Ebeneza yabaddeko eggulo. Ekyo ekintu abadde takimanyi mmwe mwakinjogeza. N'olyoka olimba mu nnomba ogenda kugula poloti emyaka 5 paka myaka ejawo n'omu kalakatawo myaka 5 nga tewali poloti. Bwakubuuza bannange yo poloti gye wagamba poloti yo weeri gwe togiraba.
Wandera Kazibu yagamba essente yazizimbamu ebidiba yazisimbamu ebidiba n'atwala bannamawulire n'ababuuza ebidiba mu biraba ne bamubuuza ebidiba biriwo n'agamba labazi ne mmome mwe temubiraba nze mbiraba era ne bakuba omutwe omunene Kazibu yatutute n'atulaga ebidiba tetwabirabye naye ye yabadde abiraba. Mame Beni namugamba naawe atereka poloti obupoloti ate alabika kwali. Hey, netubeera waawo nga tugira naye abaana b'ennaku zino ekisooka twagala birungi. Omuntu akwiye n'agamba wire bambi mpeerezaayo waakiri emitwalo ne bwe giba abiri n'omugamba abiri sigayina naye nkuwaddeyo 10 wire weebale. Wayitawo ziizo najja n'omugamba naye kola bwoti funa passport tuyiyeyiye ojja okole. N'agamba wire egyo emyaka gyonna nga ndi eyo eyo wammwe abafa abaana nga bafiira mu Bawarabu wire gwe tulaba nga bafa nnyo. Naye ssebo oyo agamba bw'ati atayagala kujja kukola ayagala emmotoka ayagala smartphone era omuntu akubira ne wiro jaddi ne wabula bw'oba ojja ondeterayo smartphone ondeterayo iPhone bangamba mbu neeye wammwe za 10 kati ye bw'awulira 10 alowooza mbu nno olw'e Uganda ayagala njole 10 namba 10 buli omu ngende muwe iPhone. Ye bw'awulira 10 alowooza lw'e Uganda waliwo omunna mutwalira essimu bagiyita Redmi ne mugamba neeyo Redmi ya 3 n'agamba wowe n'amenyabo wiri 3 n'omutandeetera kisero kya simu. Wali tuleetedde ekisero wano ffenna ne tufuna 3 bwe biti yamanyi mbu nno 3 tebigula chapati e Uganda wabula bigula essimu e Kampala gundi ayimini eno ebweru naye Kampala tebigula chapati yalowooza mbu ebyo 3 bigulemu essimu obatwalire ekisero oyiwa awaka tamanyi nti ebyo 3 muba mugenda mu mitwalo 5 ag'e Uganda takimanyi. Ekyo kyekizibu kati mu generation Mukama atuwa obuyinza. One, tulina okwewala okuyiwa omusaayi kuba bano baguyiye nnyo. Tulina okukwata raga tusimule omusaayi Museveni gwayiye tukole n'endagaano obutaddamu kuyiwa musaayi gwa Munnayuganda. Ng'ennyumba bweddugala n'okwata olweyo n'oyera n'osiimuula mu ababaddeko mu nnyumba za seminti. Ffe lwe twazimba eddiro ya seminti muganda wange tata n'asangamu akataka nga lirumira. Ani abaddeyo wire kiwedde? Eddiro lya seminti lina okuba nga litukula. Tukwate olweyo twere Uganda tusimulemu omusaayi. Mukama atunule abeere waggulu eyo alabire ddala nga generation yaffe yayina ensonga okulwanira obuyinza. Ne Museveni mugeyena gyagenda okubeera Museveni tosobola beera mu ggulu ekyo never. Mugeyena gyalibeera atunulire Uganda agambe naye bannaaye mu butuufu bano abaana balina ensonga nayiwa omusaayi. Glory bagikolerera mu mirembe. Gold bamufuna mu mirembe. N'omukyala Mukama amugaba eyo topic ngenda gireeta enkya kati mu byawandiikibwa. Kuba mbadde sinnabagimaliriza ebyawandiikibwa nja bireeta enkya. Gold, glory and girls. 3 Gs. Eyo ye problemu y'eggwanga bwe tunaalitereeza omuntu n'amanya nti okola n'ogula n'ozimba wabula tomala kusaawa bituuke bya omukyala omukadde yakaaba ennaku ezo n'agamba woowe nambooze jangu nnyambe ye mukyala gwe nawulidde nga takabiridde Museveni. Bwe yamaze okukaabirira Katonda ne yeebuuza Katonda ayinza yita mwani nambooze mujje mu nnyambe mulabe siina bbanja lya muntu nebaze yafa tabanjibwa siina mmanja naye emmere yange yonna bagitemye nambooze mwanguwe nambooze mujje nfune obwenkanya. Okitegedde omuntu ekera ku makya najja atwala ettaka ly'omuntu. Waliwo lwe nali eyo Uganda mu vacation nyina mukwano gwange gwe nali ngenza okulaba mu kitundu ekimu ali saidize Bukasa ono weeno ene wakise eno temangalo n'ogende ye Bukasa line kuba erijja ne lijja ligoba ebujuuko
eyo kati emmotoka zaayo nzibu nnyo kati ku makya tuba tuyimiridde ku kkubo tulinde emmotoka ne wabaawo omugagga eyajja ng'alina emmotoka nga nnene ne bamuyimiriza bwe bati kati kyava tutwalako nga kyava tutwalako e Kampala naye yatugamba bw'ati olwaleero luno yajja anyumya nyina ebyapa byenjira byenkolako yali musaveya nagamba naye okubitereeza leero njagala omutwalo gwa $, oba ngujjawa naye olwaleero ntekufuna omutwalo gwa $. Within a minute ayagala omutwalo gwa $. Yekamba njagala omutwalo gwa $, kati olwaleero luno oba omuntu mutuga oba omuntu mukolaki oba mmenya banka njagala omutwalo gwa $. Simanyi oba yagufuna atya simanyi oba gyali. Gold, glory and girls. Awo we wali enkya wentandikira. Mukama bawo omukisa. Waliwo wano abankubira nga ate nnyina okugira essimu zaabwe nzikwate nzikoleko. Generation ejja mu preparing ekyo. Tuddemu tukole nga bajjajjaffe bwe baakolanga. Tukole mu mitendera ekikyo kijja kuba kikyo naye si bya ddiiru mbu mwana nnyina kaddiiru eggulo kaaganye waliwo we kaabulidde naye nkyankeera bukeezi nyina okubalula ddiiru eyo. Nabbanja Museveni akutula ddiiru ne gundi ne Ruto. Nabbanja n'akutula ddiiru ne Museveni. Chairman w'eggulu n'akutula ddiiru ne Nabbanja. Koti Kiraka n'akutula ddiiru ne chairman wa district. Ani n'akutula ddiiru ne kati ddiiru ne zikutuka bwe zityo paka ku muntu wa wansi. Iye nabuli wekiyita ddiiru tewakyali kukola. Omuntu akera kumakya n'ayambala bulungi nnyo n'agolola ne yeesaanika bulungi nnyo n'akuba ekikalu n'ayingira e Kampala naye nga bw'omubuuza ogenda kukola kinga tayina naye nga zekkola n'addayo ng'azifunye. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama weebale nnyo kubanga otwagala. Weebale okwogeranga naffe olutata. Weebale Mukama buli lunaku otuleetera ekigambo nga kipya. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama tusaba generation yaffe Mukama ogikyuse. Mukama generation yaffe gikyuse. Tugenda okusikira ensi eno Mukama gye walayirira bajjajjaffe nga tuli generation ddala eri determined okutwala obusika bwa bajjajjaffe. Mukama bajjajjaffe baatulekera ensi eno nga nnungi naye abasajja abaagala omusajja atemawo ekibira n'asimbawo ebikajjo. Naye Mukama watuwa Museveni. Mukama tuwe kubanga Museveni wawona muwone naawe gy'oli mu ggulu. Ono si muntu asaawa ekibira n'asimbawo ebikajjo. Museveni asimula ennyanja n'ajjamu omusenyu Abachina ne bamuwa ssente. N'asimula Katonga Masaka Road n'egwamu oluguudo ne lugwamu. Museveni n'atataasa luguudo n'asima omusenyu. Naye Mukama wawona Museveni. Bayibuli egamba bw'eti nti Katonda bwe yakwata Sitaani n'amusuula ku nsi n'agamba zisanze ensi n'abagituulamu kuba akasajja nkaba kasukidde. Zisanze ensi n'abagituulamu. Yamanyirawo kiwe kasita Museveni yagwe Uganda Rwanda n'egamba zisanze Uganda n'abagituulamu mazima zitusanze. Naye Mukama weebaziwe kubanga ate era watusitulidde generation. Ffe Mukama tutulakinga ennyonyi ng'eri mu bbanga tujaaza. Egenda okulandinga nga tutegedde ekiri mu nnyonyi. Mukama weebale otuwa amagezi. Mukama weebale ku lw'omwana oyo kingi owa Spiderweb. Mukama weebale ku lw'omwana oyo. Mukama ositudde generation mu gundi ez'enjawulo mu areas ez'enjawulo osituddeyo abaana abato generation ento. Mukama ne mu church mu buweereza Mukama situlayo ba Elisa. Mukama baggekazi bajjeemu. Mukama baggekazi tubakooye bali ku gold bali ku glory bali ku girls. Mukama Uganda w'omusumba agoba omukazi. Mukama awe Uganda saabasumba awasa muka munne saabasumba azaala mu muka munne Reveranda munne
Reveranda nazara mukamu Reveranda namutuma n'amanya mukama ekiri e Uganda bagekazi 3 gizi zibamazeewo balwanira motoka musumba kyasinga okuvuga ennene musumba kyasinga okutuuza abantu abangi n'alyoka ayita mu basereebu bonna n'abawa ssente ne bajja over ne kamiliyoni abaddeyo si kyekyo kyokka ne Badi Bulaka kati pastor Badi Bulaka pastor yalokose najja naawe obujulizi Badi Bulaka yogera eri abantu wakebaka n'abasajja bameka simanyi naye nakoma okubala pastor nze byange nakoma okubala nga ninawo gumu 275 kati awo wenkyakomye naye kati ndi pastor Badi Bulaka ekkanisa neddamu neyitutumuka glory Kajina asabira eyo glory gold Kiwanda asabira eyo glory gold Musisi Jennifer asabira eyo glory gold Doris Akol glory gold awo we balabira ekitiibwa kya Mukama nga ne Doris ali mu church ba minister bonna basabira ku Miracle Center of Katonda awo wali enguze eryawe ewunya bwe yagala omulimu mu gavumenti ogwa ddiro olina kusabira wakayanja ye nakwogererayo over ono mwana mumuwa omulimu ku NTV oyo mwana mumuwa omulimu Mukama wa mastura generation empya eyabatali ku glory Mukama waliwo abasajja mu kyalo abakuweereza nga bavuga obugaali nga kagali kabukako n'enjigere olujigere ayambala silipu emu ya blue endala ya red naye nga balina Katonda munene bw'asomesa Bayibuli toyagala kuvaawo bamazima tebabbangayo yadde 10 Mukama wamatu situlire kwaba abasajja bamusisi Emmanuel bakalema Francis Henry Muheirwe Luzi Rwanga James Mulamula Mukama Kiguli George William Mukama abasajja bali abasumba abamanyi Kenneth bali abasajja abamanyi Mukama abasajja bali mu kyalo bakuba buloka naye balina Katonda omulamu babulira enjiri egenda mu ggulu ne Mukama wano waliwo omusajja e Kampala bulirwa abulira receive and take twala passport leta wallet nkusabira ogenda kusanga essente ku mobile money yo naye Mukama ddala mobile money bameka abanaazuukuka nga ku simu zaabwe kuliko mobile money gwe batabasindikidde mboli ajja kukola ensobi mu linnya lya Yesu bakutereke ssente abantu ne babeera ku ebyo tamanyi nti omwenge kibi tamanyi nti obwenzi kibi tamanyi nti omulokole asiiba tamanyi nti omulokole asaba tamanyi nti omulokole alina olutalo lwalina okulwana mu mwoyo abeere w'amaanyi nedda bo bababuulira kimu Emmanuel egwa Bayibuli egamba olunaku lwakya Emmanuel neerekerawo okujja nga balina okulya ku mmere y'okunsi eyo y'omunsi kituufu waliwo bwe kyetaagisiza Mukama okukikukolera n'akugira obunyonyi mu nnyanja waliwo Mukama wasobola okukikukolera nga toyoza naye nga toddugala towunya tonaaba towunya toyoza toddugala naye waliwo waatuuka n'akuleka nga kati olina okunoonya sabbuuni ogenda oyoze Mukama generation eno giyubule Mukama twagala generation okutandika leero esobola okuwangula ebintu bino bisatu Uganda efuna emirembe twagala omukulembeze agenda okujja atuteekereteekere twagala omukulembeze asooka atuteekereteekere Uganda mu myaka 5 yatuule kubanga Uganda tetulina father of the nation tetumuyina Obote kyamulema Amini kyamulema nentugamba obono wenviire ennyingi kimulemye tugezeeko ow'ekiwalaata bannange kimulemye tetulina father of the nation Mukama tusitulireyo omuntu atufuga ekisanja ekimyaka 5 aseetinge teri addayo kukwata ku kisanja teri akola bw'ati nze ngenze atuule waka father of the nation Mukama tetulina ffe tetulina Mukama tetulina Ssekabaka Mutesa yali agenda okikola abasajja tebamulinda kukikola ne bamukuba ne bamuwaŋŋangusa up to now tetumulina father of the nation agenda kuva magere kisanja kimu agende yeetuulire kuba ye n'ebisi byalimu ali mu ndongoze tusoke tugende nga ku kivulu kye buli lunaku ebusaabala tumusange eyo nga yeekaddiira dda atukuba omuziki Mukama twagala father of the nation n'obwekiwalaata kimulemye
kati wamma tuleetere kwamenyekamenyekamu kubanga ow'enviiri ennyingi kyamulema ow'ekiwala takimulemye kati wamma mukama tuwe ku mulasita tulabe oba ye anaakikola oyo ajja kikola kuba naffe tumusobola tujja mukaka akikole bana ba Museveni balema omukaka banaddulika kati lwe bayomba agamba oyo Museveni mutemu bw'omulaba adduka Museveni takuwa ekyokulya n'olya naye nga luli abadde alya naye ku mmeeza mukama ffe twagala Uganda ng'ekyuse mu linnya lya Yesu mukama nsabidde abalwadde bonna abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu mukama basumulule waliwo abantu abalina ebyetaago ebyenjawulo waliwo omuntu ng'olina ssente zo naye nga ky'oyagala okugula kye kikubuze mukama akudirectinge wekiri waliwo abantu abali ebulaayi onoonya kugula nnyumba naye ennyumba odibye ne ssente zaawo approve ebuze oyagala kugula nnyumba ebuze ate nga ssente zo ziyina mukama akuwa ennyumba wamma akudirectinge ku muntu alina ennyumba mu linnya lya Yesu ate naawe oyagala ennyumba olinga ASP we yali ayagala poloti naye nga talina ssente mukama akuwe ssente wama naawe atazirina naye ng'oyagala mukama akuwe akudirecting okole ozifuna ogenda osasule naawe ogule ennyumba mukama buli muntu ali wano musisinkane ng'okwegomba kwe kuli mu linnya lya Yesu mukama abantu basisinkane kubanga we tuli gwe wekka ayinza otujjawo okututwala ku leve endala mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna mukama tusabye nga tukkiriza gwe twasigaza tetulina gavumenti tetulina ayamba tetulina mukama tetulina poliisi yetutema minisita wa defense ali mu ddiru etta abantu minisita wa defense tayagalira ddala kwogera nti batemye omuntu e Masaka kakati awo mukama ab'e Masaka betaaga ggwe ab'e Uganda beetaaga ggwe ebibaluwa bitambudde Uganda yonna bagenda kutema Uganda mukama wano gwe twagalawo otusisinkane mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna amiina gwaleyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulira ekigambo kyo neezikiza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa mwebale kwagala nnyo mukama muddeyo ku nnono bugingo yali alina puroguramu nga yakajanga bagiyita emisingi nga ne bwaba ku misingi owulira amafuta kati bwaba ku misingi toyina kyowulira wakiri ogenda n'owulirizaamu ganja ogenda n'owulirizaamu abazeeyi b'ebbama tebikyalina makulu wamma ffe tuddeyo ku musingi tunoonye mukama ne mukama ajja kudda gye tuli Bible gamba when you turn back to me I will turn back to you mukama bawa omukisa mweraba olwaleero omwana bambi simwogeddeko kuba simuwulizaako mbadde bize simuwuliza bati enkya nja kujja mbabuulire ekinaaba kiriwo naye nga mwebale byonna bye mukoze mwebale okumuyamba mwebale okumubeererawo mukama abawa omukisa mweraba